background basimutegedde Nicky Wayne va ku katuuni tuli kunankani oyagala okulaba katuuni Spice we bali kujja kusapootinga tuli basanyufu okitegeera we have East Africa's biggest female artist in the building okitegeedde sister ekitiibwa n'ettendo byonna tubigizeeri then here we have Uganda's biggest artist nekkulu teyagenze omwana katujubisa olujubisa ate Uganda waliwo omuyimbi ayimbawo omusajja akusinga bakwamika ebintu yabitwala mpola mpola anti kuli mukwaya namukwaya namukwaya ne mukwaya ama ajala namukwaya then ne mukwaya Mike ate kati sama festival ndi kalina ffe tuze tubajoge naffe tuze kkulu tuze w'omukulu Salimu Sali we Saturday ano kimala amaze otujjamu ebibaasa twabitaddeyo dda mu luumu tugenda tutwalako mu pulupate teri mpiki togiraba wano wenyini nyini mu nfo pulupate teriwa teri mpiki eba ona obutebe bagenda bujjawo basibewo emizindaalo embaga ekole ki etabuke manager Roji otya nnyo kamera naawe olimba ne video brown wali wano video brown Kim, what you said the one, just know where Real life family, what's up? But you know me, I Just chilling with the guy himself. I think I just didn't watch your story. Sulu bada. bada weda wada raga abantu bonna nga bwe twaba promisinga bonna bazze sulubada mwali mulooza takomawo uno waali kali kasipi twalize kuba kalango twalize akalanga ako kafuuka ekizibu nalaba ab'Uganda bakwesibyeko mu miki kati tuli eno mu struggle yali ttaka alya ssente batekawo embeera nina kulya mayinja abasajja baagamba ino eddala Miki Wayne abeera ate ettaka nga alya ssente yebase ku bitebe ate ffe tuli eno mu local dawe. Nice. Just this is really good. watermelon juice. That's mine. Thank you. We have it here. One Juice pineapple. bamulese. Engeri gye tuli basatu omanyi kati ebintu byaffe byakweraga abantu balagika juice kunywedde spice. And watermelon, guys. Pineapple juice. Yeah, with watermelon. Oh, you want? Cheers. Mix. Yeah. Yeah, okay. Salmon. Is it for you? Again, Abi, aine buve. Watermelon. Festival nti yatandise dda eno yennyini ye festival. Wetobulaba n'obukyungwa bwasomye ne bwotamera tutandise kulupa tetugigyeko akawoowo Tugigyeko embuzi. Gene thanks for life. Soko osome ku comment Miki Wayne soma ku comment awo. Lady Master we did it. Headmaster we did it. Sulubada. we love you guys. Headmaster. Tubalabire mu luzungu tubatabbire mu luzungu Spice Diana my queen. We love you guys. Kemuke naye wuno waali kemuke.
Buuza ku bantu. Uno babadde bambuuza wabalese Jamaica Tuzze back by Ugandan style, suicidal style, the bad decision style, together baba no bonna weebali. Sula yakoze ku bya ticketing. Obukete enkya ku meet and greet. Enkya tugenda mu wino ya wano. Enkya tugenda mu wino ya wano. Mukitegeera. Festival is the talk of the town. Ebikubalaga ku beach. Ku mazzi. Ate batusasi. Spices on my comments. I love you all. Spice Diana Wafe Akantuka Sogole MC Richie tuyimbire mu banange gena bayimbiramu Saturday Sunday, so bambi beewo Tujja kubayimbira akayimba kano ke bayita I like omusheshe. MC Richie super. See, okay. Anina mwinya lyange mulyogera bulala mbusupa Spicy. Alright, have fun, Banani. Thank you, we shall have fun. Miki wali timu nene gamba yona ya buli sente. Ne main sponsor Juliet Zaweda Janja. Yeah, I've just talked to her like on phone at the airport. Idris, big up on yourself. Waliwo n'abava mu America balaba batuuse naye bakacekinga in. Olaba Ono mwana oli awo Feibe ngambuukidde. Feibe agamba ki? Seba mwayagala kuja boyiro. Bagala. Tuyagala bansiike nako. Bajja kuyiwa mu Jessica. Ayagala mama Majja nsaleko obulamu. Suratike Kajambo. Tip Susie is watching. Tip Susie, hello. Yo, why Sema? Bada from One love. Love you, baby girl. Love you guys. Tubagala nyo banange. Nyo ddala. Namwe mwe bali kutwagala. Kamiki ako nkalya. Hey, you people. Akalyako emmere yako. Riva. Ngago gwe mmere. Much love, guys. Love you. Tipsy is watching. Tipsy is to me, I like your dance. Ate tipsies oluddako katugenda kujja ne ku festival. Biremo buli eri. Wabuyitanya amazina ga tipsy wagayita. Alina obuzina bungi. Zigido live. Batuwanye ntino tunyumirigide live. Kati bwana atulaba enja banagamba bati. Leero tuli muzirize ne baziramu kati bwana atulaba nga tumuse bakyaliramu. Gambe tuli muzisibwamu. Muzisibwamu. Chache wali kwambala wanzi. Ina kwambala engoye Bajja kwambala bitu. Mugenda kwambala Ntatukira mu owino. Abayizi bangambe tugende mu owino. Ntatukira mu owino. Kino okugwa. Obukede tubumaliira mu owino ne mukajja waliwo ekifo wangamba kiyita kajja. Ate yonna natuuseeyo. Kaakaakaana tetugenda okuyisa obulungi mukalabye. Spice kali organic just ekigambo kibanga kingi eyo naye organic is organic. Alina watermelon anti kulya Much love, Spice. Diana watching you live from Dubai. I love you, Cyrus.
Have fun, guys. Love you. We shall have fun. Neya mutu ni have fun. Spice agenda to spicing alongside the milk wine the baddest. Kakati IGP na yayingirawo agenda kulosera kondoza olwokulwayo lwencakumakya. Looking beautiful without makeup. With or without makeup. Okay, thank you, Mnagi. Mami yamba kabuti. Akaba sheshe. Kadama waiting festival. Mbona wetunze mwana. Kadama waiting. Banange, that's abe Dubai. We are coming. Damoba gambe. Abe Dubai tujja. Real Life Summer Festival is coming to Dubai. Yeah. Tujja. Bakwewera. Bala wetu mzemba wano. Ninagenda kwa sauna. Tugenda Uganda sauna zayo banange nobo yagalukira sobola malaga ngenda nsi yangu. Male bakole kumasa. Dezine ziri muloko dawo ya manya migo jukubanga oli mukaleso kabisiwadde n'okubisiwala. Vao agenda kutuniganyigamu endeko massage. Miki na yetu kama mtu massage. Ali bubi. niganyigamu ndi bubinga bambi. Super Ice Olympic. Super Ice. Thank you guys. Abana banakuleeta amalala. So someone is asking where exactly, like venue? The pool party. No, I think we should just tell them when I went to get there. Kim will In do Dubai. that. In Dubai. No, like Here. this weekend. This weekend we are here. Tell them. We are having a boat cruise. Saturday. How do they get tickets? We are getting tickets. Contact Sula TK. Sula tike yo no ye gwe mwana yatatekeerawo. Ayina akantu kaba manager kano. Sula fena wano ya managinga ya kwasanganya byonna. Abantu bakala okumanyirizaawo. Yeah. Ayagala tiketi kanimba kusime akusula. Yeah, pool party is going to be here. Neno, Intercontinental. Take a number. Tekako live yo then nze njipening ewa. Yeah. Katuwandika inamba Sula tujirudie. Guys, you contact a gentleman called Sula. The number will be up there. You will see it. Eno ye festival y'omwaka Komidalinya ku boss. nyegenyege gundi yagirinya mu Father Lokodo. Yagamba ata Father Father Lokodo. So you see people are asking when and where. Guys, we are in Turkey, Istanbul. so wali wakakimanyi Mna kirangidde emyaka ena bayizo kama tuzokutambulako Uganda ekyaddono. Spice wali sharinze video eyo twagala abantu 15. By the way, let me do that now. Ate ono batanywa mafuta. Ne Mickey Wine yashe sharinge. okusharinga tebanywa amafuta Tebanywa mafuta. just kuteeka mu butezi wano. Ate wantu tuli ku wifi wabwe. Ate edduka speed tebatukyajinga OTT tebagenda tukuba miggo kati mutusaasire. Naye nga tunyiridde nnyo nze ntidde namu wa Uganda yeetubisa. kaweza Kaweda keeko kennyini. So Kamano guys, jikola bushare wanene. Uganda ni wuta tuli naye Abantu nze nayogera nnyo nabo abadde njogera nabo kati saawa zino. balina okugerako naffe. shout outs to the Stajals Sulubada Simu David Lubega Ivan Ibrahim Mariam 32 Madam 32 how are you doing Tip Swizy ogamba ki blood Tip Swizy ase chali wange oyo no chali wange oyo ebyaddala nnyo Tip Swizy. Mickey more new music oh yeah Tip Swizy
okutugira nti ebe malayo wano. anti Katonda ekyatandise. nedda baba anatebe nabalina kimala. Guys, keep sharing this live. omuyimbi owakabinza amulina abagagga nze abalina bapromota nze abalina Brown jamu nawe otuleko wano. Brown wanywedde ki? Nze nanywedde watermelon nga mulimu garlic. Wanywedde watermelon Nga mulimu garlic n'emicungwa ne avocado. N'ekitafeeri. ate mikiwaini ako katunda oba gunti manager official host ebintu byonna biri kiriya kaadi zizino weziri bintu si byakujingirira mbu ate bategese nti ate muna oli gundi teyazze Ate bamuziza tiketi balala omuntu alina tiketi ali omu. mbu omuyimbi ennyonyi yamulese omanyi batera okweyogeza nti omuyimbi munatusonyiwa tasobodde kujja ennyonyi yamulese Njagala bikyero bagambe nti sebo wajidde mu bizinesi kiraso okujja wano. Bandabye nenkola live nga ndi mukire ne bagamba maama kiki kino you know It's the only festival here in Central Mke national we bali kusalako. So my sister to see you. Much love. Mke yagambye enkyambo ayambala saati yokka. Sati Lucy. nkyangenda kubalagako Uganda batulemesa okwambala obukete Oliwa olira kati eno tuliwa Wano buli kintu kyonna kigule. Kirabu bannange njaga okubajukiza olunaku lw'enkya tugenda kubeera mu Afro Club meet and greet. Tewali walala kukuba muziki kweyagala kudigida kunywa ogenda kulaba sente. Omugagga ajja atuuka ku Friday nkya. Juliet Zawedde, big up on yourself. Rebecca Agaba Kiria IGP Kiria Luce atuse Luce Madame Luce ali ku check in so Senga Luce ali ku check in byonna bigulwa lero so keep on Rich abantu bagenda beera ko balava festival sebo banabeera ko ku byakusasulira wabaweza biki era abatalina credit card abakozesa mobile money tebajja kulaba mukolo. This is a paid online event. Sente eri wano ogimanyi. twagala kujjukiza abantu nyala tubajukiza ekintu kimu nti we are changing the narrative of partying. No, real life festival is more of networking and business oriented people. No kumanyaga no kusingawo si bye biri nti no baze kunywa bunye kulya tugenda kumanyagana tugazie network yaffe twogere ne ku business banaye tugagalewo ko nga balala. True that. That's the motive behind this festival. And uniting all Yeah. the diaspora people. We are uniting the people in diaspora. Tukyuseemuko kati. This is event for Tukyuseemuko kati. all of us. Yes. Kyogamba yona tekyali. Bannaye abali mu America batumidde Isaac Madwasi anko wange tutumidde Isaac. Yona tekyaliyo. Ebya yuna Isaac Madwasi tutumidde anko Madwasi bannange. ebya yuna be banywa obutogo simanyi ne banywa obutogo ku makya. Chief Fizzy, big up on yourself. Naye nabyo gye biri. Tujja kumala kayitayo. Nagendayo. Tujja mala kayitayo. Jawutule. Bani abaliko banseko galungi. Shadia Claire, big up on Lydia Naku. Naku nakusubiddwa bannaye Silver Baga. Enga kyekimu. Foebe Esa naye nno nawe topowa.
Narada Aisha, wa Love Tina, wa sharing a video, share the love. Right here in Istanbul, Turkey. Rakesh. Kim, invite me. Ka music ko mukawulira bana ba mama. Ka spicy nga kasirise. Ubadde wakakole kino. Akomyewo wali. Wabula mweyagadde. Shadia gwe tiketi wagigula n'esantegeera. Joan Jojo. Kyekiro Joan Jojo. Olw'okusaba kw'abangi tujja kukibakolera event. Olabo kya Spice. Kuba waliwo abaŋŋambye baali yagadde okulaba. Tujja balaga katono abantu abamu bayitaga bribes. Our performance and Nikki's performance, you guys will watch. Then usigadde abantu abanyira Nandi mu fumiting. Nino kola fumiting mbaba. Fumiting umumanyi tu. Spicy. Bamuyita fumiting. Fumiting. Present continuous. Fumiting. Omwana nga mukambo. Omwana tayina. Obusungu bungi sina bugumikiriza. Kino ekintu nkirindidde ebbanga. Ekintu kino nkirindidde ebbanga. Live in Dubai. Alex Muhanji ogamba otya? Omuyimbi fa bamulina. Omuyimbi asinga. Tumulina. Tuli wano ku 5-star hotel tupoye. Nawe tunywa ku katunda. Sikoka, zeni ka watermelon. Neka watermelon. Ka pineapple wekali neka orange. Bannange nga kikwafu. Where are you from? Onatugoberera oba waawa. Then nabuuza what? Okay. Guddemu bigwe. Waliwo agambye Mickey Wine mufumbo. Nti muwe namba yo. Waliwo nansaba enamba ya Spice Diana munnange. Ojja kubuuza manager Roja. Nange sigirina. Ngimuwe. Yewaddeyo. Inamugane ngimuwe. Musajja ampereza nno message. Nangamba agenda kumpa euro 2.5. Enamba gyagaza kyalinya Joa. Musajja wange ow'ebirooto. Tomanya. Okitegeera. Tukyali mu early 20s kati ebintu tulina omusajja ampereza dda message nangamba wonfunira enamba ya Spice eyo 2.5 weebiri kati nati sente nzaaga. azoko olinemu okusooka tulaba embeera bitambula. Asooka yongereko ku ssente. Oteesooka obe ggwe. Olaba byakitunula musinge. Much love guys. Twagala nnyo. Mulooza bannange tetugenda kubasiiba olwoba mulina kye mutubuuza. Kale mubuuze ebibuuzo tusome kye mubuuza Spice kyaddamu. Ansome. Nasoma ebibuuzo. Kati nze nsoma bibuuzo. Agambe video wefuge. Mwefuze. Alex Muhanji Comedy Store, big up on yourself. Boss Alex. Bane mubuuze ebibuuzo. Mubuuze ebibuuzo. Spice oli single. Ng'otandise kubuuza. Gani akibuuza. How old is the youngest in your group? Ono nze nsingawo obuto of course. Yenze asingawo. Wanje. Baby Ferrari. Baby Ferrari. How old are you? Baby Ferrari is only 21. Kati nze ndi old enough. Waliwo wa Oli saate tutovaawo awo. forever. Emusigo aliko. Kim
Holina Kali agambye, should I come tonight? Yeah, you can. Why not? Kadama. Encha tulina meet and greet, bajje encha. Yeah, mujje encha ku meet and greet. To a meeting, get to a greeting. Greeting. Yes, meet and greet and dance. And then after we mingle. Yeah. Meet, we greet, we connect. Temulina bibuuzo bannange. Ebibuuzo byonna bamwabyezeemu dda. Spice. I bring you an what? iPhone My cover. iPhone Olaba cover like spicy, that. olaba ne rich spicy, omanya rich spicy. Yeah, Big up video. Richie. No name Mickey Spicy. Spice please. Kati ate tukiwemu olusulu Bada bada. Hey. Spice, will you bring me the t-shirt oba nsinikire muli ebinnya? If you were a spice, one about the spice chikachi. Which spice? Of course you don't know about this Spice Diana. Ate kati me mbeera Spice. Koko nze muko. One about the chirungo chi. Ngandi Spice. Yali badde kamula. Ate why? Pepper. Pepper tomanya omesi. One about the chi. Richie, if you were a Spice. Carrot. Nali badde carrot kyogamba. Nali badde la green pepper. Green pepper. Omesi. Mickey one about the chirungo chi. Abanange bale kirungo kibanange. Ekitabula mu nva. Oba But lunyanya. it's serious spices like Kandala Kamas. I see Oli serious? Yes. Lwaki? Medi moja ali mukamuli. Maybe spice. Already ogye spices wennyini. Olenkofiira ali singolo. N'ekiyaayi nze atali muyaayi. Ekyo kiyaayi ekyo. Wangi? Babuuza Mickey alina abaana bameka? Mwagala kunzijja ku mudiiru. Agala kusenya. Baagala kunsemba ng'eby'abaana tebibaddeemu. Ife bannange Kati ni musajja mukulu okusigala nti asobola okukola. Kambasomera ebibuuzo ddeni tumale tubasiibule bano abantu naffe tukole ebyaffe. Oli agambye essaawa yakulya kashi of course. Spice siibula abantu, Mickey siibula abantu, Video Brown siibula abantu, Bless eye. Kim K siibula abantu. Okay guys, we'll see you in a bit. On Saturday, we're gonna mash it. The official host is here. The official host. Kiba kiggwa. Ogambye empozi eryato tugenda lirinyira wa? Otawati? Hey. They can Google. Very nice, yeah? Esimu hiyo tugikoze ki? Tugipiniza. Eryato kasitoba nga toliiwo by 3 o'clock. Eryato lisimbula sawa 10 kuba ffe tetugenda kubeera mu gano maato ga kiro. Mbwate abantu bagala laba ku mazzi, bagala laba ku sceneries ennungi. Naye amaato g'okutuvuga nga tulinga abasomoka okuva eggundi. Nga tulinga abasomoka okuyingira Europe batukukusa wa Italy. Ate oba onoolaba kyekiro. We need nice pictures. We need so amaato geego. Bannange tubasiibudde. Bye bye, mubeere bulungi.